Kati ekyenjagala okubuuza. Esebo. Abantu abasinga bajja mu mmwe nga banonye bugagga. Ayagala bugagga. Naye najja omusawo n'amuggyako n'ebintu bye. Leeta etundu ekibanja kyojje sente nziwa omukisa ogenda ozaazeemu. Ne yakomekereza nga ne kaalina kagenzi. Kituufu temugaba baganda bange mikwano gyange nsanyuse nnyo omusajja ono mwagala ennyo oba mwagala ennyo mukutu gwe kubanga ebbanga ddene tukolaganyako n'abantu kumpewo tebangayo muntu aliyogera kigambo kyoyogedde ate nno njagala mbategeeze timwegendereze nnyo abantu abasekaaseka ennyo baba babi nnyo era kyobula nze abamu baŋŋamba nti naye gwe feesi yo ngambi niyo omutima mulongoofu kubanga njogera ekyo nkijja ku ntobo y'omutima gwange nga nkukakasa ggwe bw'ositukira n'ogera n'ofuna ebiliyoni 4 ate n'ozireeta ewange zizaale wali olabeyo sente zizaala tokolerera ggulu sinna ggulu wabula nze omulimu gwange mba nnyonnyola abali ku tivi nkolerera ttaka olw'ensonga ettaka eryo lwaki nkolera ttaka mwe balinteeka ate mwe muva n'emmere gyendya era nfuuka ekizimusa eri abantu abalala basobole okubeera gumu kuzinga balya ffe tugenda mu ggulu yo baaba eggulu lye lino era woba tofunidde mirembe muno ne mu ggulu lye bagamba togenda kulifuniramu eggulu bassebo ne mannya omugamba mutya kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo kyanzabire kacumbali munabutambala gange olunaku olwaleero ndi eno nkomyewo eno bugabo bombo bugabo akaloba kayita bugabo kasotuuke bombo ocha kwabiri ebombo kwabiri awo nnyini bofuna boda ogigamba ngenda wa Ssaalongo Lumira Mayengo oba otuuse nange kyenkoze nentuuka wano eno olw'ebibuuzo bye mumbuuzizza ebingi ennyo okuva ew'omukulu ono konze kamunzijje abibannyonnyole bassebo ne bannyabo so mwamulako ne mugamba Lumira Mayengo yani kati leero zizze ate tutanye bulungi ensonga azibannyonnyole naye nga kugabugambi subscribinga onyo ate tugenda kusoma wano eno we tulaga tugenda kusoma mukama wange nsaba weyanjulira abantu mbakadde bange abatulaba ku mpewo tweyanziza nnyo okutulaba amannya agange bampita Jemba Lumira Mayengo President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda gwenina so monna abadde bagamba nti ate ba President General tulina bameka ono ye mutuufu era bwe kiri tetulina omu mu ggwanga ogwo abamu ba president ba bibiina bali ba president ba bibiina ono President General okay ndowooza ekyo kitegeerekese bulungi nnyo ate muddamu kyogerako akati ekibuuzo kyembuuza era abantu kye basinze okubuuza ennyo omuntu omutango kyeki omutango bye bimu ng'olina ebizibu nga okugeza nga lubaala akutawaanya n'ogamba nti nja kukwata ntangeyo endiga oba nja kukwata ntangeyo embuzi emmalire ekibamba ekyo gwe mutango awo nkategedde kuba bulijjo abantu bagubuuza okumala omutango okugira omutango byebiki oba okumala omutango jjajjaawo gwe yaleka kumanya jjajjaawo ayinza okuba nga yatambula ku nsozi ez'enjawulo naye nga gwe tozikolanga ki tozitambulanga naye ng'olina okumala omutango mu mukolo ogwo jjajjaawo gwe yakola ki gwe yakola okugumala osobole okubeera obulungi mu ggwanga oba okusamira okutereeza empewo z'ewammwe ez'ekika n'ogamba nti maze ozitereeza kwe kutanga ebizibu n'obijjawo omutango ekigambo kinene nnyo kirina ebigambo ebiwera okay lwaki ensangi zino abantu bavudde nnyo ku byobuwangwa ne bagenda mu by'eddiini naddala abalokole ne bayingira nnyo eddiini y'obulokole abantu bange bakadde bange abampuliriza abaana baffe baganda bange ne bannyinaze
Mbannyonnyola wano ku mpewo nga mbakakasa tuleme kuwisibwa. Njagala mbabuulira ebigambo bino nti Katonda bwe yatutonda ku nsi kuno yatutonda n'amala, era buli kitonde n'akiragira omulimu gwakyo gwe kirina okukola, era n'atonda n'amaanyi ge yateeka ku nsi. Naye wabanga yagateekawo oli najja n'agamba nti Katonda olwaleero ngoba muzimu gwa jjajjaawo, nga ne jjajjaawo yafa, ng'ate jjajjaawo mwe wava gwe kennyini, kati ssebo gwe bw'onoova ku nsi ne bakugoba nga naawe ofuuse omuzimu, onoolaba bulungi abantu bo. Kye mba nkutegeeza nti ebintu byonna abazungu baatukoppa obwongo bwaffe ne batukwata ne bagamba nti ebyo bya Kayisaali na bino bya Katonda. Teri bya Katonda, teri bya Kayisaali, kubanga ffenna tuli mu risaaki, ffenna tunoonya Katonda. Teriyo ebintu bino bya Kayisaali, bino bya Katonda. Katonda yasindika bamalayika 7 ku nsozi. Wali olabeyo kanisa ekola bulungi nga eri mu kiko. Yensonga lwaki amakyaki gano gabeera ku nsozi? Olula Lubaga, Simaya Namirembe. Kubanga Katonda bwe yasindika bamalayika bali gyemisambwa. Anedda soko kalambule bulungi. Bantu bange mbannyonnyola muzibuka amaaso. Edda nnyo mu myaka gye twalimu ng'ensi ennabakula, emisango gyatambulanga ku nsozi, abantu tebagiraba. Era abantu bagamba nti togenda ku luzzi luli kuliko nannyiniro ojja musiŋŋaanako ku ssaawa 7, ate togenda ne seppiki eriko enziro. Naffe waffe waliyo oluzzi nga togenda. Ekitegeeza nti Katonda bwe yakola ensi buli kimu yakiteekako obukuumi bwakyo, ate n'akiteekako woda yaakyo kw'olina gw'okoma ng'omuntu ali ku nsi. Era ky'oba olaba nti abantu bakugamba nti birina amaaso naye tebiraba. Teri muntu ayinza kusinza nga asinze ekintu ekyo obwa Katonda n'akirabako, kubanga nze sirabangako musambo. Togulabangako? Naye nga tegiwulikika bwegiri. Ate bagamba nti bagiraba. Era bw'omala okugulaba n'ogulabako bw'oti bapa maaso ne ku maaso, obwo bugagga obuli mu nsi, okuggyako nga tolina kyokoleze. Kye mba nnyonnyola abantu nti njagala mbannyonnyola, ate Katonda yatonda nti buli kitonde kyonna kye yatonda ku nsi kirina okufa waddewo ekirala. Era kyova olaba bagamba nti mugende muzaale mwale. Kati kyova olaba nti bannaffe abamu baddira Yesu Kristo Omuyudaaya ne bajja ne bamugamba nti Yesu Kristo afa n'azuukira n'ava emagombe ku lunaku olwokusatu n'akomawo n'azuukira mu bafu. N'adda mu bafu. Tekiriyo. Oyagala gamba nti Yesu teyazuukira? Tazuukirangako. Ako kaali kakodyo ak'abagezigezi. Batya? Abagezigezi nga bw'onoolaba nti abantu edda baali bafaanagana. Naye mu kufaanagana kwabwe baddira omuntu afaanana Yesu Kristo n'akobererwa ku musaalaba era n'agumirira ekyama. Yesu Kristo ne bamutereka. Era oli ne bamutereka mu mayinja, Yesu Kristo ne bamusanga ng'avuddeyo ng'ate atambudde, ono bamubuziiza abagenzi bamuziise. Kyova olaba nti mulina okwegendereza, buli muntu yenna agulumiza kye ky'alina. Tosobola kugamba mukyala wa gundi nti anyirira, olina gasooka gambawo naye mukyala wange ng'anyirira. Sikategedde. Yesu Kristo tebamuziika. Abantu ebiseera ebyo obwongo bwabwe bwali bulaba wano kumpi. Naye kati abantu ebiseera bino bye tulimu obwongo bwabwe biraba wala. Bulaba wala. Era kyemba nkunnyonnyola nti bw'otaba na maanyi ga jjajjaawo gwe wavaako eri emabega tosobola kuwangula. Ogenze n'ogamba nti nno Katonda yasindika abantu 7 ku busozi. Be bamalayika. Be bamalayika kya. Misambwa. Yasindika misambwa. Ye misambwa ati be bamalayika. Ani yali beekoma yeeka nti avudde mu ggulu n'ajja. Ne bagamba nti yasindika abantu 7, bamalayika 7 ne bagenda ku lusozi.
kwe tugendera kwe tuginoonya era ne gugenda n'okusaba edda tewali kanisa nga abantu basaba mayinja basaba miti naye baali basinza sitaani si kusinza sitaani teri Bible kamba nnyonnyole mu nsi muno teri Bible Katonda gye yawandiika wabula baali bantu be baatuula ne bateesa ne bateekawo amateeka agafuga Bible nga bw'olaba nti oyinza okusanga obiwandiike obuli ku jjinja nga Katonda yabuteekawo. Katonda ensozi zino zonna nga bw'oziraba bwe yaziteekawo yateekako n'omwaliro gw'Obusiraamu era mmwe munaasinziza kubanga njagala mbannyonnyola baganda bange ne bannyinaze nti ekintu kye tuyita akabaani bw'ofukamira n'okuba ne kaba nga kanyooka n'okuba omutwe ku ttaka ng'osaba kubanga Katonda akulagira nti eyo bw'okuba kwansi ku ttaka omutwe kitegeeza nti eyo wansi gye wava mwava wansi waliwo baali bakuseeko ku mubiri n'ovaako ekire oba ovaako ttaka kati bwe tufa era tudda wansi era kyova olaba nti abantu bonna bonna abagaggawala batera bagamba nti tebabagamba nti balina Katonda babagamba oyagula amajiini oyagula amayembe oba alina ebyawongo lwaki olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna agaggawala alina kudda gye yava mu bujjajjaabwe alyoka afuna ebugagga. Teri muntu agaggawala Katonda nga yakikoze ng'agenze mu kyaki n'asaba ne bamuteekako. Kati kankubuulire nti amagezi okutegeera kw'omuntu n'okumanya waliwo ategeera olwaleero. Buli ssaawa Kampala eyingiza abajega onfunye bulungi neyingiza n'abagezi ebigambo byange obulya bulungi kyaki eyingizaamu abajega neyingizaamu n'abagezi mulimu abakiraba nti weekiri mulimu abakiraba nti ekiriiwo naye ne bagenda ku lw'ensonyi olw'obuzadde bw'abaana baabwe obutabagamba mu maka nti tebalina ddiini naye nga te eddiini eri mu mutima gwo. Olinga agamba nti n'abantu baleme kugenda mu kyaki. Nkanga njagala nkubuulire wano ekifo kye tutuddemu kitukuvu. Kubanga njagala nkubuulire kitukuvu kitya ng'oyinza okugenda mu kyaki ewa Katonda ng'ogenze musabira n'otuula ku ntebe era n'oyingiramu ng'olina n'engatto olwo Katonda n'akuwa ng'omuyisizaamu amaaso. Era olina kutuula wansi kyovola ebyammwe bwe butuuka engatto bazijjamu ne batula wansi kubanga tujjudde amaanyi ga Katonda. Nedda mujjudde amaanyi ga sitaani. Njagala nkubuulire ebigambo byange bino omukadde wange. Ebintu bino mu nsi era nga mbuulire nkubiririza abantu timugjeeko ewange mulabe nti Katonda yakola ensi n'akola n'abantu era abantu bonna tebenkanankana buli omu alina okwenkanankanaako. Onfunye bulungi. Edda bajjajjaffe baakolanga ebyewuunyo naye kati abimu biganye okujja olw'okuba nga tulina ebimu bye tukola ebitatuukakana n'obujjajja. Biki nga biki? Njagala nkunnyonnyole nti omuntu yalinnyanga ewa jjajja n'asaba Katonda gwe lwaki omuti ogwo gwaba amuwadde ogw'eddagala Katonda yagutonda. Katonda yaba yagutonda. Naye wali wawuliddeko nti nkuwadde eddagala lino sitaani agenda akuwonye naye atugamba munnange Katonda akukulembere ne bajjajja mugende mubere Katonda akulembere gwe ne bajjajjaabo be yatonda ku nsi aba muwava okutonda nammwe mukolera Katonda bwe kiri bwe kiri. Sitaani yaani era sitaani kati akola ne sitaani talabika ne Katonda takola ki talabika. Sitaani ali mu muntu oyo agamba tinjagala gundi mukole ekibi
oyo sitaani. Njagala gundi ave, oyo sitaani. Naye bw'oggyeewange n'onona eddagala nga lya mirembe, ekitegeeza nti oli mu bwa Katonda. Oli bw'aggyeewuwo n'agamba, for example tugambe nti nno nina mujja wange naye njagala agwe eddalu, eddagala tolimuwa? Sirimuwa. Olwaki? Nti amaanyi ge nnina agantuddeko obujjajja gakola mirimu gya mikisa ya muntu kubeera bulungi, kuvumula, muntu kumulaba nga alina emikisa, muntu nga yeeyagalira mu nsi ye, kubanga teri ggulu ddala singa batusitula ne batuziika waggulu ne batteeka mu ttaka. Kati omuntu bw'abeera azze mukazi, kuba abakazi singa batwala ku basawo ab'ekinnansi bajja baabwe nakutereeza bufumbo, oli bw'ajja nga alina mujja we, omusajja yakwanyeyo omukazi omulala, omukola otya? Akati njagala nkulaga ekyokulabirako. Okwata ensukusa y'ekitooke n'ogisimba mu ttaka, bw'omala ogisimba evaako endu. Onfunya bulungi? Naye endu eyo egenda okuzaala ng'eriko endu kwevudde. Ekitegeeza nti abantu obutamanya nti omuntu yenna omusajja gw'oyinza okubeera n'omusajja wo mu maka go, naye ng'empisa zo zokka zezimuleetedde okufuna omulala, zezimuleetedde okwawukana naawe. Naye ng'ate emabega jjukira nti mwali mutandika, mwalina empisa nnungi, lwaki zitandise mu kaseera kano nga mumaze emyaka 3 n'agenda n'afuna omulala. Kati olina kweddaabulula. Nze bw'oggyeewange nkuwa eddagala eribatereeza musobole okutereera ate muddemu mubeere bulungi. Bw'onooddamu empisa ezo n'amanya nti ozeemu zikola kubanga nkuwa kasoyini n'eddagala nayo ne ndikuwa. Naye bwe mmaliriza nti empisa z'onookyusa zijja kuleetera omukyalo omwami ono agambe nti naye omukyala gye nagenda talina mpisa kusinga ono, ndowooza waaliwo ekikyamu. Kati awo bw'olimu wange omugamba Mukama Katonda akulembere ne bajjajjaabo. Ne bajjajjaabo batwale eddagala mu maaso. Kakati ekitegeeza gwe eddagala ly'ogaba teririimu kwekobana na kutta abantu, kusiraanya abantu. Era ekyo sikyagala mu mutima gwange. Njagala nnyo ekintu ekirungi ekisobola otuyamba. Kaliba ettaka abantu nga balirwanira, era nkolawo amagezi gonna agasobola okubagatta. Nga tebayiye muki? Musaayi. Nga tebayiye musaayi. Kigambo musaayi kibi nnyo. Kubanga Katonda yatutonda mu nsi muno nga tetulina kuyiwa musaayi. Era kyova olaba nti nwana nnyo ne nsomesa nga mbadde ntambula amadiiso ag'enjawulo. Nga ndi neekatikkiriza ku gavumenti nga ŋŋamba bantu mmwe abali mu ggwanga mukwatagane bulungi n'emirembe, muleme kuyiwa musaayi mu ggwanga lyaffe nga bwe kyali, kubanga kirina kye kireeta okukosa. Kati ekya kye njagala okubuuza, abantu abasinga bajja mu mmwe nga banonye bugagga, ayagala bugagga, naye najja omusawo n'amuggyako n'ebintu bye, leeta ekitundu ekibanja ky'ojje sente nziwa omukisa ogenda ozaazeemu, naye akomekereza nga ne kaalina kagenzi. Kituufu temugaba bugagga? Baganda bange, mikwano gyange, nsanyuse nnyo omusajja ono mwagale nnyo, oba mwagale nnyo mukutu gwe, kubanga ebbanga ddene tukolaganyako n'abantu ku mpewo, tebangayo muntu aliyogera kigambo kyoyogedde. Ate nno njagala mbategeeze timwegendereze nnyo abantu abasekaaseka ennyo, baba babi nnyo. Era kyobula nze abamu baŋŋamba nti naye gwe feesi yo ngambi naye omutima mulongoofu. Kubanga njogera ekyo nkijja ku ntobo ya muki y'omutima gwange, nga nkukakasa ggwe bw'ositukira n'ogera n'ofuna ebiliyoni 4 ate n'ozireeta ewange zizaale, wali olabeyo sente zizaala? Wabula ewange nyambadde siripa ya kiragala emu myufu, wabula nga nasamira kugaggawala, olowooza mba ngenda kukolera ki?
nze gwezeeko sina nangatto mbigere wabula nkukyusize essente ezo zitandika okuzaala. Nakirabako ebiseera emabegako nga nkyaliko mu kibiina ekimu kye nalimu ng'omuvubuka omusajja yatunda nnyumba ye miliyoni 8 n'agitwala ew'omusawo w'ekinnansi n'amugamba jjajja ssente zino miliyoni 8 nzireese zizaale. Omunya bulungi era n'amugamba zigenda kuzaala oyagalamu buli kapapula kazaale mmeka? Nti buli kapapula nkayagala kazaale empapula 30. Bikka wali n'azibika bulungi ekiki ekikutiya ekibugo n'ekikutiya nga kiri kwekiri. Omusawo n'abeeraawo oli n'agenda ewuwe n'akomawo n'amugamba naye jjajja nga ndi wubi sinnya wadde ekiki ekikumi kya ssente naye mbadde nsaba ompeeyo ku kasente kali olunaana lwe nabisse mu ku lunaana ompeeko ngende nkole ki ompeeko miliyoni nga 3 nene nfunye abantu abyokulya. Namugamba tozikwatibwako naye kankwatireko wano mu mpale zange bwe zinaamala okuzaala tujja kola ki naye ng'omusawo atwaliriza obudde ayiye wagenda okutwala essente ezo yabulewo era agenda okujja okuwaba omusango ewange nga ssente bazikoze eki nga zagenze. Katugambe tulinayo abantu okutegeera. Nze bw'ojja ewange nkugamba njagala emitwalo gyange 3 era bwe giba 3 saagala kwongerako bw'oba nkugambye kakadde ako kenjagala naye ate nkugamba nti tokasasula mu kaasi nsasulako mpola nga bw'ogenda teri ddagala mu nsi muno kalibe lya kizungu lye bakuba liwonyezaawo bulwadde. Abantu ekibaleetera obuzibu kwe kupakuka mu nsonga y'obujjanjabi ng'oyagala eyo bikolerewo ate naye najja ewo n'atandika okuba okufuuka omusawo akuwa amagezi ku idiya gy'omanyi. So kati abasawo temugaba bugagga? Abasawo teri musawo agaba bugagga, musawo agaba mukisa. Katereeze bulungi awo. Teri musawo muganda agaba bugagga. Abagamba nti tugenze musawo ampa obugagga. Omusawo agaba mukisa era n'okutereeza empewo zo oba osamidde. Tutereeza mpewo ezo zikuwa omukisa ogenda ogaggawale. Teri bintu mu nsi muno ky'oyinza kuyitamu direct era buli kintu kyonna olina okitambula ng'okiyita shortcut osobole okutuuka ku ekyo ky'oyagala. Bw'okiyitamu direct oyinza okufa. Otegeeza bulungi? Kitegeeza abasawo abamu balimba olw'ensonga ng'oŋŋamba nti ngaba obugagga lwaki gwe tobufuna lwaki ate oyita omuntu muyita omuwa eddagala ery'omukisa era omunnyonnyole nti mu bbanga bwetu wona okozesa eddagala lino ojja kubaako ekintu ky'ofuna kubanga ogwo omukisa guba gumaze okukola ki okujja naye teri kintu bwekintu bwekigamba ngenda kuwa obugagga direct okukuba kulimba. Waliwo omwe yasaba obugagga nkugira n'amugamba njagala mwana era omusajja oyo engeri gye yali ayagala obugagga yalwana nnyo afune omwana naye ng'omusawo atuma omwana talina kye ayagala kwejjako oli nga yatutte ayagala amulemese kuba omwana tojja mumufuna bwe kiri naye oli n'aleeta omwana naye ng'ate omutwe agenda guziika eri si kumpi na mbuga ye. Ageeta omutwe gw'omwana aleeta mutwe ne baguziika eyo. Yogera mpola tunja genda ku poliisi twatte omuntu. Bwe yamala n'amwefuulira n'amugamba kasoga nabba ssente zo yogera mpola watte omuntu ate ono aba akyakomyewo. Kakati waliwo ebintu by'olina okukola ng'osinziira ku ntobo y'omutwe gwo. Ono omusawo byantuma bino eno bikontagana n'obuwangwa. Obuwangwa tebukkiriza kutemula muntu, tebukkiriza kutta, tebukkiriza n'okulimba. Kibi nnyo omuntu omuteeka ku attention. Oyinza omuleetera okufa kwe gwe n'ofuuka ekizibu
ng'ate tonna ky'omukoze era tomulwaziza tomutemye naye gwe n'ofuuka omutemu gy'ali okuggyawo obulamu bwe ng'omutadde mu kusuubi eritaliiwo. Ekitegeeza abagamba nti nno abasawo basaddaaka abantu bakola ki be bali abagezaako okubeera nti nno babuzaabuza obujulizi. Yes, kubanga njagala nkubulire obuwangwa nenno tebukkiriza muntu yenna kusaddaaka muntu. Ate oba ne bw'ogenda okuziika oyinza n'obutatuuka we bagenda kuziika n'okomenya ebbali. Nina gwe mmanyi bw'agenda okuziika akoma mu kidaala. Era bwe kiri. Lwaki? Kitulinawo ensonga z'empewo ez'enjawulo. Tulinawo jjajja bulamu. Jjajja bulamu omulimu gwe takkiriza gw'ate oba oli yamututte. Ate gwe lwaki ogenda okubeera omwerekeze w'oyo gwe yatutte? Ate okomewo ewuwe nga tonaabye. Olwo gw'osobya oba osobya mpewo eri. Kubanga omuwulidde ye walumbe. Ofunye bulungi ebigambo byammwe? Nkufunye bulungi. Okumutereeza tumuzza mu bwabulamu okusobola okuwa abantu emirembe. Era kyova olaba nti bw'omutereeza ennyo n'ogera ng'omutereeza afuuka mugasa. Walumbe n'afuuka mukasa. Mukasa. Ebyo bizibu. Ebintu bino abantu abamu bwe baba basoma empewo zino. Nze mmaze emyaka egiwerako nga ndi musajja masamizi. Natandika okuba n'empewo zino nga n'emyaka 12. Nakoma mu kyakusatu. Wakoma mu kyakusatu? Mu kyakusatu. Era diguri gye nnina mu bwongo bwange ya busamizi. Wagisomerawo? Ate bajjajja bo bennyini bampa diguri. Ate omuntu okusoma diguri ekipapula obupapula buba buyivu bwa muntu kwekyo kyamanyi. Kati gwe bajjajja be bakutikkira? Bantikkira. Era neeyagala. Kakati wabajjawa bajjajja bano ku myaka 12? Ye ni musajja wa Ngonge. Era ndi muzzukulu wa Kisolo. Jjajjange azaala kitange Sembata Lwayiyayi. Onfunye bulungi? Bajjajjange bajjajja Mivule, bajjajja Basenkungu. Onfunye bulungi? Maama wange Wakobe. Onfunye bulungi, ompulira bulungi obintu ebyo. Jjajjange azaala maama wange sirina wakawaayiro konna. Kituufu waliyo famire zitayina mpewo kuba osanga omuntu aganze sewaffe teriyo famire zitalina mpewo wabula nga bw'ozaala ekyana n'okisuula nti ekyo ekyana kimommo. Abagamba nti feffe tetulina mpewo. Buli lw'olaba famire ng'esiraanye ebintu biba bibiri. Ziba mpewo n'okwewusa. Okimanyi omuntu ayinza okwewusa n'ayita ku kirungi n'agenda ku kibi. Kati nze nyinza okuyita ku lubaala omulungi n'engenda mu kkanisa nga nnoonyaayo ki nga ne jjajjange yennyini gwensinza yamala kugenda mu ttaka n'akomawo n'ayogera nange. Tyagendangako mu ggulu. Tokolerera ggulu? Sinna ggulu wabula nze omulimu gwange mba nnyonnyola abali ku TV nkolerera ttaka. Olw'ensonga ettaka eryo lwaki nkolera ttaka mwe balinteeka ate mwe muva n'emmere gyendya. Era nfuuka ekizimusa eri abantu abalala basobole okubeera omuguzi nga bali. Ffe tugenda mu ggulu. Yo baaba eggulu lye lino. Era bw'oba tofunidde mirembe muno ne mu ggulu lye bagamba togenda kulifuniramu. Eggulu lye lino kwe kukomawo okufuna abaana abalungi abooluganda abalungi ne bazimba embuga ng'eno. N'ova mu eri gy'ovudde n'ojja ne bakumira akooto wali n'oyota ng'empewo ekufuwe. Empewo eri emagombo ogimanyi? Kati ng'eno ennyumba gye mulinaawo bajjajjabo baafa be bagibeeramu?
ate baani ababeeramu nze mbeeramu mbazimbye ne mala bajjajja mbazimbidde embuga yammwe nebakola omukolo era ne bajja ne babeeramu abatakyaliyo eri agendayo bugenzi kulambula nti wano banteeka zakomawo kati ffe ate ffe eri mu kyaki tugenda mu ggulu Yesu tubeere ne Katonda kubanga njagala nkunnyonnyolo omuntu tasobola kutambula mayiro mitwalo na mitwalo na bukadde ave vakitanya ajjawo eggo omukisa ogwo mwoyo gwange iki omwoyo ogukuwa omukisa gukubeerako wano obeera nagwo wanyi era tovolaba omusajja Putin simanyi Putin yakyusa owalasa n'agamba bannange mbabuulira ebigambo bino mwe mu nsi abaddugavu babalimba ti Yesu Kristo yali muki mwana wa Katonda Yesu Kristo yali Mwisirayiri bano bagundi banaba Omwegypti Misiri aberwanda bavaawa bava Misiri Somalia balina waliwo Egypt Misiri balina olulyo lwe bavaamu abachwezi si bachwezi Kristo tabangako muzungu Musopia omusajja kasa abazungu bamukuba ennyo ne beegatta n'agamba bannange kanjogera ekyama ekiri mu baddugavu babalimbalimba dda era muddeeyo munoonye obwakatonda bwammwe buli mu mmwe obwakatonda abaddugavu okumanya ffe tubulina kubanga ffe tuli baddugavu kunoonye genda ogule kale enzirugavu olabe bwetabula kala zonna ekala enzirugavu bwegiteeka mu kala zonna zitabuka egenda egitabula bw'oteekamu enjeru erina kyekikyusa otookamu eno erina kyekikyusa kitegeeza nti obwakatonda buli mu ffe abaddugavu naye omuddugavu yakkirizibwa yekka okuzaala omweru tasobola kuzaala muddugavu omuddugavu asobola okuzaala omweru azaala omweru naye omweru tazaala muddugavu ebayitawe katuufu ako so kakati ate nga tusinza nnyo abazungu naddala waliwo omusumba omuzungu wamulayo bwe yazze wano mu Uganda Ben Hinn ensi n'ensi neekuŋŋaana yazze wa Pastor Kayanja kakati nga nkubuulire omuntu yenna nga yali yavaawo naggwaawo aleeta ekipya ekisobola okukwata abantu obwongo mu maaso okuteeka ekitambaala ku bantu ku maaso nti Kayanja yali aweddemu ng'alina kunoonya oli alina katemba amusinga ebigambo yange obitegedde bulungi ogambye ki Kayanja yali aweddemu kwe kunoonya munne amusinga oli musajja katemba n'amuleeta bazannye katemba waabwe bafune sente kubanga yamanya nti abaddugavu baalina obwongo bwabwe bunoonya Katonda oli musajja wa Katonda ng'oyinza okweyita musajja wa Katonda ani yamutonda Katonda yamuteekawo yamuzaala ffenna tuli basajja ba Katonda lwaki tuweereza Katonda anti yaleese ate ne musajja wa Katonda okubunyisa ekigambo kya Katonda teriyo muntu asobola kubuulira bantu bwa Katonda nti Katonda gyali nga ne Katonda yamubuulira dda nti nga muteeka ku nsi nti gyendi nze nkutonze abantu Katonda yababuulira dda kati ate oli abanyikiza newonooba onnyikiza otya gwali babamanyi kunoonya ssente tewalabye ebyamagero ebyakoleddwa ate ebyamagero okukwata obwongo omuntu n'akunyika ku bwongo emisowanyo gyegatta n'ogweri n'ogamba nti byamagero abantu be bakuŋŋaanya obukuŋŋaanya ne babazza mu katemba okubayigiriza abasajja abakulu n'abakazi ennaku zino Uganda yayabuwala abantu babazanyisa katemba ne babazza eri n'omuntu n'atatya kuweebuukako ensonyi ne zitamukwata ne bamugamba tujja kukuwayo ku kyenji okulaga nti amaanyi oli omusajja amaanyi ge yazinago ga bwa Katonda lwaki oba alina omaanyi bwa Katonda lwaki tagabuulira waabwe lwaki atambula wano mu Africa
Nalabye abantu bakola ebyamagero nga bakwatako bati ne bagwa ne bakola ebyamagero okugwa kati okugwa bakugyeko ki ekyamagero abantu basumuluddwa tekiriyo gwoyagala katemba yasinga okutunda okusingako amazima obufere bwe businga okutunda okusingako amazima abantu bagaana okwogera amazima era amazima tugenda kuvaawo nga tulinda Katonda oyo oba tulinda Yesu Kristo alizuukira naye anaatera okudda naye teri alimulabako nga Yesu Kristo azuukidde wano batugamba Yesu anaatera okudda nkugambe twali bato nga nze ne lwenyinya ku kyaki nkankana manyi ngenze wa Katonda naye nagenda okulabuka nti bonna banoonya kakulya gende olunaku olw'okugenda e Namugongo waliyo omulamu gwe bagenderako e Namugongo oba bonna baali bafu omuntu n'ava eggulu atambula kigera ajja wa Namugongo ku muntu munne eyafa edda ate nga kibumbe nga kiri ekyange anti bwe yafa n'aweebwa amaanyi ago n'aba mutukuvu kyemba nkunnyonnyola ti buli muntu yenna afa waabe wa kikayo kaabe musamize kaabe muki bw'amala okufa abeera muweereza eri Katonda onfunye bulungi lwaki nti avaamu omukka ogwo ne guddeyo gye gusibira oba wa Katonda oba mu nsi ki naye nga kitumanyi kubanga Katonda yatukwekera singa Katonda abadde alabika banna abantu baali bajja kwewuunya ogambye ebyamagero ebikolebwa mu kyaki biba bipange naye nga tulaba abantu bajja n'emiggo ne bawona abavubuka balina katemba baalina obukodi bwe baasoma omuntu n'akwata okugulu kuno najja n'akusiba mu mpale n'ava eri ng'omulema n'atambulira ddala n'omulabira ddala nga mulema naye ng'alinze bwe banaamukwatako agweri agambe nti asomolokose ezo ssente aba ezo ziri wali nga yazifunye dda teri muntu wano akola kintu nga tekiriko ssente abasumba bano amaanyi bagajjawa abasumba abamu si maanyi buba bukodyo tebalina maanyi nkubuulira abasumba abali wano tewali alina maanyi wabula magezi ag'okunoonya ssente ge maanyi njagala nkule Pastor Bugingo omulaba omusajja oyo mwagala nemba nga ntambula bwe nti ndowooza Pastor Bugingo kubanga ye musumba yekka gwe mpulira mu nsi ayinza okuwulira ekigambo kya Katonda nga kyamukwata ku mumwa kubanga yannyonnyola abantu gy'abanga Yesu Kristo taliyo naye mulwana nnyo munoonye mbajjajja bammwe gye mwava wangi yagalira ebigambo byange naye nga Yesu Kristo gy'ali Yesu Kristo tali era anaatera okudda taligenda kudda Yesu Kristo tagenda kudda nga batugamba anaatera okudda bwebafu bw'abantu nga bw'onoolaba nti omuntu okuloota nti nja gaggawala nga naye tajja gaggawala alowooza nti buli we nnaatambulanga singa ntambula emmotoka neegwa nesuula abagagga abo ne bafa ne mbajjamu ssente nengaggawala gwoyinza okugaggawala nga tokola so kati abantu bonna abakuŋŋaanidde ba Benihini tebagenda kufuna byamagero bye baasabye njagala abantu abo singa obadde obalaba ebyamagero bye bagamba bwe banaabifunanga njagala ofuneyo omumuleete afunye ekyamagero aŋŋambe nti nafunye ekyamagero tibaliyo wabula okuzannya katemba okwongeramu oyo omusumba amwagale omanyi nti oba n'amagezi amangi abantu bakwagala bakulinaanye bakusapootinge musobole mwenna okwegatta mu bba abantu lwaki kyaki etuuza abantu buli nnaku nga bagenda okunoonya Katonda abantu bagana okugenda okukola n'okubabuulira bannange mugende mukole
Katonda musaberwa sando bonna ku dakika. Anti babeera bagenda nnoonya Mukama Katonda n'ebyamagero bwe bakola bafune omukisa. Omanyi bagamba nti obusolo gye babutta gye bweyunira gye butera okweyuna. Ensigo gye bawa mu kyaki kyogamba eba egendedde awo. Ensigo eri ludda wa? Baga mulete sente z'ensigo. Baga beeko sente ze bawaayo nti ensigo zaali zimezeeko ne zidda ne baziggyako amakoola. Oba bazifunamu mu byamagero. Nkubuulira ebigambo byange bino nti amazima galwawo okutuuka n'obulimba bwangu. President wangisebo ekitegeeza abantu ababadde bagenda mu kyaki nti banoonya byamagero kulaba Yesu kunoonya Yesu babiveeko. Njagala mbannyonnyole abantu abadde abawana muddeyo ku lutembe lw'abajjajjammwe oba ku nnono y'abajjajjammwe kubanga bonna abannyonnyola olutembe temumutegeera naye abo bonna banoonya byabo kubanga oba olina ebyamagero lwaki togenda mulago ne bakuleetera abalema abaakutukako amagulu n'ogazzaako oba n'owonya amagulu gaabwe ne gawona oba n'ogenda ku luguudo lw'e Masaka n'oyimiriza akisidenti ezibaawo buli kaseera. Abasumba bagamba nti tukola ebyamagero. Lwaki babikolera mu kyaki? Lwaki bagenze nga bwagamba nti akola ebyamagero n'agenda enamboole n'ayita abantu n'asitula loole y'amayinja n'agifuula ssente n'agabira abantu ku bwabwe obuli e Uganda. Benehini anti agire bwamagero. Naye obwo bwekkuusa ng'ozze kutuusa ombako ssente zaffe eza Uganda ozitwale ozirye muzigabane n'abagezigezi abalala b'olinabo. Bannange bantu bange baganda bange bannyinaze abaana baffe be tuzaala abato abaganya okumanya obujjajja mumanye obujjajja. Kyova olaba nti ffe tuyimba nti mugende mu nsozi emisambwa gyegiri gyakomawo. Bannange jjajja abantu sooka obabuulire kuba naye wammwe batyayo musaba bingi. Bakadde bange abandaba wano nze wemba nga nze ejjemba lumira mayengo waliyo Mutyaba waliyo ne John kubanga nze eryange erinnya baali bantunde nali Godi. Baali bakuyita Godi. Baali bampita Godi naye nga nze Godi simanyi Godi nali manyi Godi manyi kigamba nti Katonda. Kati nyinza otya okweyita Katonda? N'omuntu gwe baasooka okutuuma Godi oba yali mutemu nange nzire ndandika okweyita Godi. Baali bakwadde erinnya eddungi. Ate kisoboka so bagamba baganda bange mikwano gyaffe abagezaako bakabona ne banabbona abagezaako okuzzaayo amannya mu bantu mwebale nnyo mwebali ddala naye tulina enkola gye mbadde nsaba bakabona kubanga bakabona be balina amafuta g'obwakatonda kubanga ne bapasita bagamba naye gwe atalootako wabaaki genda olooteko bw'onooloota ombuulire ebyokoze eki byoloose ng'ate amaanyi ago gonna gali mu buzaale oba mu bwakatonda mu butonde. Onfunye bulungi nti omuntu yenna kaaba embwa kaaba ensolo oba nti yeebaka eroota. Omuntu Katonda bw'atonda ekintu kyonna ekiri ku nsi okuggyako ebirime ebyo nabyo biyinza okuba nga birina enkola yaabyo akitondako nekinne waaki ekijja kibuulira. Anti abantu abasinga oloota ekirooto n'okivaamu nga tokyakijjukira n'okivaamu nga tobitegeera. Okuloota ebirooto obutabijjukira waliwo ensonga zino wammanga. Waliwo obweyimirize bwe weerabira okugendamu. Onfunye bulungi?
okubeera ng'ozze ewange mu mbuga oba n'onoonya bajjajjaabo tekitegeeza nti naawe wonoosamira ogenda kuba musawo wa kinazi. Never. Naye lwakuba kati mu kaseera kano ng'ekisente zizaakola n'emirimu buli asamira agamba jjajja nkolere omweso n'ekibbo ngende nkole. Naye nga tulina empewo ezi, tulinayo Muwanga, tulinayo Katikkiro Kawumpuli, abo be balina essira mu kukebera. Bw'otaba nabo toba musawo. Tosobola kukebera. Be balina thermometer epima omulwadde azze ewuwo nti alina bulwadde gundi. Tegeeza si buli alina essabo nti aba musawo. Si buli alina essabo nti aba musawo. Tulina essabo ery'ekika oba ery'ekiggwa. Tulina n'ery'olujja. Ng'abantu b'olujja olwo bwe banaafunanga ebizibu bajja kgenda wa kabona oyo abalamule. Obwakabona buva waka. Tulina n'obwakabona obwakwata obukwasa abantu ng'ate naye si musawo wa kinnansi. Naye ng'alina amaanyi ogw'obwakatonda ge yamuteekako ng'alina okubuulira enjiri. Ng'enjiri eyo gy'abuulira bw'alaba ekifaananyi kali akabonero akajja alabanga Yesu Kristo. Kubanga ky'ekintu ekyayingira mu bantu. Otoyogera Yesu Kristo takiba kimanyi. Onfunye bulungi? Omusamba guli ne gujja nga gwefudde nga Yesu Kristo n'ogamba Yesu Kristo yandabikidde. Ng'oli bwe yagamba Mariya twamulabyeko ejjini bwa. Baamulaba eggayaaza. Naye nga ddala yaliyo oba yali katemba w'abagezigezi. Simanyi naye baagire bagamba alaba Mariya. Njagala nko Mariya ng'anoonya ki okuva eri Vakitaani ajje wano e Buganda. Okujjako nki abantu bamulako eggayaaza. Ogwo magezigezi g'abagezigezi abeenoonyeza ebyabwe. Ntasobola va Vatican. Ng'okimanyi nti omuntu ayinza okugamba nti nalabye ewalumira mayengo nalabye Yesu Kristo gy'ali atudde. Naye nga wamulabye. Nze nadduka kankugerezeeko. Waliwo omusajja omu yali musamize baali bamuyitaga Boggola. Ng'okuyita ewaga Boggola ngenda mala kufingiza kawale n'enkatuusa muno. Nodduka. Nendyoka mpita w'ekikumi nziruka mayiro nga nnamba nenzira owaka ne bambuuza ng'otuuyanya nti nzirusa amayembe g'Aboggola gabadde gangoba. Naye nga ngalabira ddala gankola ki? Gaggoba. Okutya kukuleetera okulaba ekintu ky'olowooza mu mutima gwo. Nti kyekyo. Onfunye bulungi ebigambo byange. So bajjajja bo gye bali era we bali bakola era bakuuma. Era ky'ova olaba nti teri mufuzi wano ayinza kufuga nga tamanyi bajjajjaabe. Nkugereza. Genda e Bungereza. Omukolo gwe baakola ku Queen wagulaba? Ero yafa. Genda ku Paapa. Omukolo gwe baakola ku Paapa gwa Katonda. Byanneewuunyisa. Oba gwali gwa busamizi. Kakati mbaakutegeeza mu nsi yonna nti katubalage ekintu ekituufu. Emikolo gye baakola nga Paapa amaze tukuyita kuseerera oba okubula ng'amaze okubula. Kiragira ddala nti abantu mwenna abali mu makereziya oba bannaddiini baabalaga nti muddeeyo ewammwe ku nnono. Naye babagoba mudde mu nnono naye ate mumwesindika mugendayo obola mufuna ebizibu. Era mmwe mugamba nti lubaale waakuluma ennyo n'alaba nti akuluma alina kutwala w'amasawo mu ffere okubonereza nti mbadde nkuluma ebbanga ddene naye lwaki tobadde tonfaako kankwongere nkuteeke ewoono nkunyigirize akutuuse ewange nga tolina ssente. Ate alemerero bw'aba talina ssente ate onaamukolako. Era mukola kubanga kinkakatako nkwata mpola ebintu ebyo nembikwata mpola kubanga mba mmanyi sisobola goba ninga musumba ng'endiga bwenejja mu kyaki
nyenze sisumba ndiga nsumba bantu sisumba ndiga kumanga abantu tosobola kujoga muntu munno musajja munno alina n'omukazi n'omugamba nti endiga yiyo kati naye Yesu Kristo yali asumba ndiga yali azita ndiga tekisoboka toli akaliga ka Katonda ke kali era nkakutuma nga ndaba waliwo ekizibu ekiganye nga ngeno nyo kyakaliga akato abamu bagamba kino omusawo bwakutuma akaliga akato aba ategeeza mwana muto nedda obwo bukyayi babateekako abasawo omuntu bakuteekako obukyayi ayogera byonna byayagala ate abantu babiwuliriza si kituufu tekiriyo akaliga ke mutuma abantu kaba kaaki waliwo akaliga ke bakutuma akato kaba kaligera bwokyebwa kati goyinza okwata omwana wamu n'omwokya nga nawe oli muzadde webadde nze nabiwulirako kino omusawo abantu baddira duplicate oba ebigambo ebitakwatagana ne babigattagatta ne bibeera ebikwatagana kati mutendera ki omuntu kw'omutumira akaliga waliwo ensonga ezimu ezikwatagana era ku mukisa nate omukisa gwo tegukola ki kuba waliwo kyetutuma ekibi kikuddukeko kigende okiweerekenye ekikole ki kigende kubanga wano tewali ddwaliro wano tewali kkomera ly'amayembe omugasibira era oli bwagamba nti nkwata amayembe aba mufere amayembe bagoba maki teri musawo akwata amayembe tebagakwata era oyo agakwata omusawo w'ekinnansanda ekkomera agasibira bagoba magobe ne gagenda ne gakuvaako mayembe gannaago ge gagagoba ne gagamba va ku ono ddayo oba gagasuula eyo mu nnyanja ne gakola ki ne gagegenda ate bino mbuno twagakutte ne tugookya okwokya bino bookya ebintu ebiri awo ebitali mu mugaso bw'oyinza okwokya empewo gw'omuntu oyinza okukwata ejjembe anti bw'omuntu addako amayembe kati ago amayembe yagamutuddeko ne gakwata gali sebo ne gagookya njagala nkubuulira ondaba wano ndi mukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga maze emyaka mingi era nga nkola emirimu waliwo ebintu ebimu ebirina okuba nga bikolebwa n'ebitakolebwa era waliwo akaseera operation gyenja okukola ey'okugaana abo abantu abatambula nga basasamaza abantu okusiga obukyayi muki mu bantu okulimbalimba omuntu nti gundi alina amaki amayembe omuntu yenna waalaba nga kiringa abasawo abazungu kati mu kaseera kano bw'ogenda mu malwaliro tebakyalaba musujja balaba typhoid kubanga yalimu ssente onfunya bulungi naye bw'anagamba nti olina malaria ajja kugamba olina malaria ne typhoid abigatta mmeka ajjanjabako malaria naawona n'olowooza nti akujjanjabe ne typhoid nakwata obwongo era amalwaliro gano agamu gonna gwolaba agasinga typhoid wegenda ojja kulaba typhoid yalimu akasente akawera kakati n'amayembe galimu akasente akakola yagamba olina amayembe ye typhoid tugenda gakwata ye typhoid basewo ne wajja b'ensonga muzitegedde ensonga zeezo Salongo osangibwawo abantu nsangibwa wano Bugabo otuuka ebbombo ku 2 bw'ovaamu n'osala ekkubo nodda kaseera kakali awo ak'amafuta n'olaba babodaboda n'obaga ngenda wa London Jjajja naye lwaki bakuyita London Jjajja London Jjajja nti abazungu bajjawo wano
abazungu batera okujja wano. Era abamu nenoonya ku nsonga zaabwe ez'obuwangwa bwabwe. Oluusi ne mbasindika mu bajjajja baabwe gye baava. Oluusi ne mbakolera. Kati empewo z'abazungu bwe zijja gw'ataasoma zoogera lulimi ki? Tulinayo abazungu abantu be batambula nabo abamanyi olulimi. Ne babaleeta wano ewange ne mbakola kubanga bamanyi ndi Kafulu. Kati empewo zaabwe nezo zoogera olulimi lwe? Empewo zo zaali badde ziwuliganyawo mu bbanga. Era ne zoogera olulimi luki? Lumu. Naye ate olw'ensonga nti twawula amawanga ne mu bikola enzimu. Nga bw'onoolaba mu Banyoro, Mukasa bamuyita Mugasa ate ffe tumuyita Mukasa. Kiwanuka bamuyita Kagolo ate ffe tumuyita Kiwanuka. So ebintu bijja byawukana. Kati omuntu bw'ajja nga si wa tribe like nga si Muganda nga Munyarwanda era omutereeza mu mpewo ezo. Tulina enkola gye tunoonyerezamu kubanga empewo zikubuulira biki Abanyarwanda bye baakozesanga okuva edda kwe tusinziira tutereeza empewo zo zennyini ze zigamba bwe kiri. Basebo ne banyaba ensonga ndowooza muzitegedde. Leero nno twogedde bingi era abantu kye mmanyi bategedde. Tunaddako olulala ate ebibuuzo byammwe abantu baagala essimu yange. Essimu ogenda gisoma. So ebibuuzo byonna byemubuuza essimu bagenda gisoma, osobola obikubira n'omubuuza oba osobola obiteeka mu comment mu interview enaddako bye tujja otandikirako. Ennamba jjajja abantu basomerera. Ennamba yange eri 0752 69 7731. Awo jjajja Lumira Mayengo b'omufuna. Ssaalongo Jemba Lumira Mayengo. Era Pulezidenti General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga nkulembera ebibiina 30. Era nga nnyonnyola nti abakulembeze mwenna abakulembera abasawo b'ekinnansi nammwe abatannaba twegattako ab'ebibiina ebisatu ebisigadde mujje mutwegatteko tutambulire wamu kubanga okwegatta ge maanyi tusobole okuyamba abasawo bannaffe abali wansi n'okubasomesa bamanyi obuwangwa n'ennono. Tweyanza tweyanzeeke.